Ati waliwo ebintu bingi ebiri ku mmeeza bye bali mu kuteesa ebyokukolera resolution ya EU. Ekimu ku byo bagenda kukola bwe bati bateesa waliwo ba officers be bali mu kwogerezeganya nabo baba parading babaleete mu makooti nga babavunaana chaos ezaali mu kulonda ettemu ly'okutta abantu bonna abattibwa baagala okuparedinga abantu banebire ebitu mubiteke ku Twitter mbegayidde kuba mugenda biraba bagenda kuleeta abantu babavunaane nti be baatabangula okulonda emivuyo egyali mu kulonda babirage era bagenda kuteekawo TV ez'oluzungu ne radio ez'oluzungu bisobole okutambula bituuke mu international community bituuke mu EU nti abaatabangula okulonda bakwatiddwa kati mubiteekeyo mugambe nti fake bagenda kufekinga abantu okusobola okutoloka mu kintu kino. Kaakati bwe bamala okuba paradinga kikakkanye pressure eyo resolution emu eri wali bakyagiteesaako ey'okubiri bateesa okukwata Muhoozi alabike nga akwatiddwa agibweko ebitiibwa akwatibwe asimbibwe mu kaguli aleetebwe kisobole okulaga international community nti Muhoozi akwatiddwako he is not above the law in Uganda kubanga bali bajja bayingira mu nsonga nga bakola effujjo mu nsi eyo bali above the law of that land. If you are above the law of that land, of that certain land, any certain land, nga abalimu banene okusinga constitution oba amateeka, then international community eyingirawo okuwa abantu obwenkanya. Then essaawa yonna musobola okulaba Muhoozi ng'ali humbled, ng'aleeteddwa mu mbuga z'amateeka era ng'ajja n'addayo ne bagamba zeeyo naye nga bwaddayo addayo wuwe. Mukumuleeta ne bamuleeta kirage international community nti Muhoozi akwatiddwako etteeka okukola kye bayita preemptive arrest. Preemptive nti bali baleme okukikola bo bano bakikoze. Okitegedde? Bannaye ebintu ebyo mu bitweetinge mubiteekeyo byonna egenda kubeera feke. Kakati batandika okukola probe, batandika okunoonyereza bino ebintu. Kakati baagala kubiwummuliza mu bajjeno bano ababiri abaafudde nti be baakola effujjo mu kulonda kwa 2025 2026. Mukitegedde bulungi? Byebye biri ku mmeeza babadde baagala kuvaayo ku confrontinga EU bagiddemu nga baboggola bamugaye gwe mwana gwejja wane Tamiiro ogira okwegundi okweruma enviiri okimanyi nti nno oyo omwana yeerya enviiri omwana yeemanyuula enviiri n'azirya. Kaakati nno nowulira ne bagamba nedda tetubakubako ekifuba ne bagamba Muhoozi abeere humbled agibweko bagenda soka era bwe mulaba nga bamuggyeko simanyi biki bamuggyeko he has been arrested byonna bigenda kuba biwaanyi bayagala kuzanya gundi basobole okukomya amaanyi aga international community gebadde ereese mu ggwanga Uganda okulaba nga bakwata kwabo ba untouchables. Okay. Waliwo ebintu bingi nnyo ebikolebwa wa His Excellency ewaka era y'ensonga lwaki amagye gakyalemeddewo. Waliwo ebintu bingi nnyo ebikyakolebwa ewaka ebyobumenyi bw'amateeka wa His Excellency omuli okuziikayo emirambo mu kibanja kye awantu wonna mu kibanja kye era omuddo gumale okumerawo wabeere nga awali nomo. So with time wajja kubeerawo baliteekawo okunoonyereza ne bwali bayaali mu buyinza nga baavaako balibeera gye babadde ne basparkinga off information ne bagita ne wakolebwa okunoonyereza ne basanga nga amagumba g'abafoot soldier n'abantu ba Nuupu abaabula gaaziikibwa mu kibanja kye then
n'abeera discredited nti ye yattanga ye yasaddaakanga abantu ng'abaziika ewuwe. Waliyo ebikolwa bingi nnyo ebitambula, baako wookateeka akantu ako mu katambuza batwitinga mu katwitinge. Balina ebintu bye bakolayo, balina ebintu bye baziika, naye most especially emirambo ne gye baali baziika ewalala abantu be battedda okubasimulayo okubaziika awo bakyalinze n'omuddo gumale okumera, oba bajjewo ekisansa bamale okukijjawo ebyo nga president bwe yadesigninga ewuwe, bamale bakizzewo kibeere ng'ekitavangawo. Kati bo lwe bali kisipaakinga baliragirira gundi n'abanoonyereza, oba eriba Scotland Yard, oba eribeera CIA, oba eribeera ki, bakole okunoonyereza thorough investigations, bajje basange amagumba bagajjeyo bagakole DNA, basange nga mulimu amagumba agakwatagana n'abaana ba John Bosco Kibalama, nga John Bosco Kibalama yaziikibwa mu kibanja kya president. Wakyaliwo ebintu ebikolebwawo bingi biyitirivu, y'ensonga lwaki bakyaliwo nga tebavaawo. Ekyo kyekimu ku operations eziriyo. Abaana bonna betutaaka ku gavumenti be yawamba be yabuza be tubabanja, amagumba gaabwe bagenda gasimulayo bagaziikaawo mu mass grave ewa His Excellency Emagere. Ekirala baagala ennyumba ya president eyo bagyonoonye, naye waliwo abantu be baagala waliwo companies ze bagenda okugira eziri credible nga bamaze okuvaawo nga bagenze. Waliwo abantu abagenda okujja bamuwe offer bagambe nti bo bagenda kumuddizaawo ennyumba ye ku bwereere, nti biki abala bajja kweyama bingi nnyo. Mujja kubaamu abali credible naye mulimu abatali credible nga baagala okuddamu okuzimba, bo baleete material naye nga material oyo alimu buchipu, babeere nga bamonitoringa His Excellency from A to Z. Okitegedde? Bo balowooza mbu ajja mu nsiko gyali agenda kuvaayo akomewo ng'alinga bwe yali. Tekikyasoboka ekyo, tekikyasoboka. Akomawo ng'akomerawo nga mulala ng'ayita mu bisenge, ekyo nakibagamba. Kati baagala okumutega abantu abanagamba asimanyi ffe tuzaawo dayiningi, esimanyi ffe tuzaawo biki, ffe tuzaawo biki, naye nga dayiningi nga bagikola nga wakati nga bagikubamu akatuli mu makati ne bagiteekamu egundi ne bateekayo kakiipu wano ne basiiringa bulungi ne lubanga olubaawo olulamba oludda olutakwatibwangako naye nga munda lulimu ekintu. Okitegedde? So ebintu bino mbadde sisobola kusula nabyo bingi nnyo, mbadde sisobola kusula nabyo nga sibi. Alina okusooka okukola thorough check up mu buli kintu n'abakugu, okuleeta ebyuma bino ebitunula mu ttaka, ebizuula mu ttaka, ebisikaninga ebyo ebinoonya ebyobugagga by'omu ttaka biki ajja kuzuula wa we batadde mass grave eyo, bali mu kulinda omuddo gumale okumera. Akitwala akitwale, atakitwala akireke. Ensonga nyingi naye project eyo gye mwalabye yafulumye ku internet olunaku lw'eggulo eyazoganya ebyo ebintu. Mukama yeebazibwe ku lwa security alert. Museveni yali ya infiltratinga nga mulimu abaana bangi be yatwala, nabibagamba waliwo n'abaana abaali balidde ssente abalya obukadde 10 abaali bagenda okulumiriza His Excellency Ssenyonyi Oweekitiibwa Loopu, Oweekitiibwa Lewis Rubongoya n'abalala bonna bali bagenda kubalumiriza project eyo ne tugikuba. Ebimu ku byo byebyo twagikuba obudde bukyali, yali nnene nnyo ne tugidismantlinga kubanga bali bagala ku discreditinga gundi ya Nuupu ne era olaba ebintu bye abaana bamu bye baali bakutta abaali batulimu abalowooza okubanga baffe. Twabibagamba ne mbagamba abamu balabikira ddala nga baffe nga tosobola na kubabuusabuusa.
ebyo ebintu byalimu oyo omwana zoganya muyinza obutaddamu mulabako zoganya oyo muyinza obutaddamu mulabako bagenda kumufulumya eggwanga yabikola abikoleranga bo njagala kwebaza Katonda olwa His Excellency Kyagulanyi Mukama yamuwa mwoyo w'amagezi bakwata abaana be yali alina abamuli okumpi bonna ne bamubajjako bani babakutte babalemeseza bajjamushidi babajjeeko ba Haitawa akire wali mukomera Gaddafi Edi Mutwe bani aba bana top cream bajijo bonna ne babajjawo zoganya ne bajjanga basembera bamukibi nga be bamusigaddeko President Mukama namuwa mwoyo w'amagezi n'abagamba mwenna musigale yeeka mwenna temuddamu kungoberera jembandaga bafutu soja bayo be balina okutekinga charge of my life nga bw'aba agenda mbalala bafutu soja b'embalala be bamubeera ku kido bw'agenda embale bafutu soja b'embale be bamubeera ku kido era Katonda yamuwa mwoyo w'amagezi bana abaana bonna n'abejjako abo group eyo kubanga Museveni yali nga bali abajonga ababe tabakwatako basakambinge oyo omwana yali tasobola kwebya ebintu bye mulaba abantu basatu 3 high ranking officers aba prison wardens 3 of them okuva mu makomera ag'enjawulo mu Uganda bali mu fridge ya Muhoozi lwakukolagana n'abasibe ba Nuupu 3 big men high ranking officers mu prison bali mu fridge ewa Muhoozi lwa basirikale aba ba prison abanene kukolagana n'aba Nuupu ekitebe kya Nuupu n'abasibe ba Nuupu mu makomera gye babeera mbuba kukusa amasimu ne boogera naffe ne batuwa information ne babawa biki n'ebirala 3 of them they are in prison. Then Fifty and abantu 50 of them bo tebamanyiddwa ba junior officers ba warden ba junior officers abagundi aba prison bali abasatu bo ba high ranking officer abanene ababadde bakulira oba amakomera kakati waliwo ba junior officers 50 waliwo 179 military officers 179 military officers aba military bali nabo mu fridge ewa Muhoozi fridge zili bana Kenya zeba gamba nti guni mbuno bayitayo mu fridge waliwo abalala 356 police officers regular police officers 356 bisatu mu 56 bali mu fridge ewa Muhoozi yabakwata lwa nsonga ki misango ejja kalulu balonda Nuupu balabibwako nga balonda Kyagulanyi Ssentamu mu mabarakisi balabikako nga bataasa abantu mu biseera bya chaos ezaali mu bululu nga bataasa abantu abalala baagaana orders kakati bagenda kubaleeta mu court martials zino ezatandise sessions zino ezatandise eza court martial bagenda baleeta bagenda kubawozesa nga babagulako emisango gya butujju mu court martial